The University Council called on me to temporarily close the university because the teachers had not been teaching. President Museveni agamba nti abasomesa bano balina okukimanya nti gavumenti erina enteekateeka ekwata ku ggwanga lyonna kale nga bo katundu butundu mu nteekateeka eno. The owner of the home does not paralyze his own activity. So that attitude is not a good attitude. And since the teachers were not teaching and they were given an ultimatum to go back and they said they wouldn't, we are to close the university and really take decisive action now. And I want to tell you that we are not going to tolerate this type of indiscipline anymore. Finished. This is Kisanja Wakona Mchezo, you remember? You cannot have somebody okutuga government and say, if you don't give me money now, I'm going to paralyze the country. No. Museveni agamba nti bano balina omutima ogutaagaliza bannaabwe abali mu matendekero amalala newankubadde bakimanyi bulungi nti gavumenti etambulira ku ntegeka ennene so si ya Makerere University yokka. President agambye nti gavumenti erina enteekateeka okutereeza ensasula y'abasomesa bonna mu matendekero gonna agaddukanyizibwa gavumenti ng'okusaba kwa bano kuyinza okugootanya enteekateeka eno. Because we have been increasing the salary of lecturers, our target is to make sure that a professor gets 15 million shillings. We are now moving. We have reached, I think, 8 million, and we are committed. We are going to reach it. We are not refusing to pay the arrears of those lecturers, but they should wait. So, because we are doing other things also. Now, when you have got people who have got an attitude of, if you don't do this today, I am going to Okwedima. That's not a good way. That's not a good way. Nanyini kintu tasanyalaza kintu kye. Bw'ati akinoganyiza nti tebagaana kusasula basomesa bano nsimbi zaabwe naye ate nabo balina okumanya amakubo amatuufu mwe balina okuyitira okufuna kye baagala. Ku nnaku lwokubiri, President Museveni yawa ekiragiro okuggala Yunivasite y'e Makerere mbagirawo okumala ekiseera ekitali kigere nga bwe bagonjoola ensonga zino. Mu ngeri endala, President Museveni ayogedde ku nsonga z'abatembeeyi ezibadde zifuuse namutaayika mu Kampala. Museveni agambye nti okugoba abatembeeyi b'oku nguudo kyali ky'amagezi nnyo kubanga buli kimu kirina okuba amateeka agakitambuza era nga kino KCCA kyekola. Abatembeeyi si batembeeyi bokka na wano mu kyalo tulina okubeera n'ekintu okubeera mu kifo kyakyo. Abaana mbanoonyeza ebifo era n'abasisinkana b'e Kampala nimbagamba ebyokukola. Buli divisioni balina okuteekamu ab'ebyuma we bakolera, abalongosa emmere gye bakolera, okuteekamu obutale. Twatuula mu sekita yaabwe netubyogerako ebifo ebyo bagenda kubikolako okubiteekawo. That is the solution. But not to have no order and then you say that one you are a friend of the Batembeeyi. No. Agambye nti buli muntu alina okubeerako ne waakolera emirimu okulema okufiiriza abalala n'okugootanya emisolo gy'eggwanga. Ku nsonga y'okutereza ebyobulimi, President Museveni agamba nti abalimi balina okukomya omuze ogw'okulindanga enkuba okutonnya okusobola okukola emirimu gyabwe. Wabula bafune engeri ennyangu gamba ng'okufukirira ennimiro zaabwe nga kino kigenda kwanguya emirimu gyabwe. God told man to establish dominion over nature. Gw'omuntu olina okufuga embeera y'ensi. Establish dominion over nature. Ekyeya ne kijja kituyita ekyeya ne kijja emirimu gye tukoze yonna neyonooneka, ebirime ne bikala. Songa eshumi ewedde Katonda yatuwa enkuba nyingi, amazzi gali eyo
mu kiko, mu lutobazi, mu mugga, naye tetulina amagezi agajjayo amazzi ago okufukirira ebirime. In other words, tukyajemedde Katonda ki ekyatugamba mu kitabo ky'Olubereberye nti mufuge. Museveni kaakano amaze ebbanga ng'agumbye mu kitundu ky'e Nakaseke gye yazimba amaka ge amaggya ng'alaga abalimi n'abatuuze ennima gy'asuubira nti egenda kukola kinene okulwanyisa obwavu mu bantu okusingira ddala abo abali mu masozi.